بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا amazima gakoze eki gali mutabulanyi amazima gakoze eki nalukola ye mupiwani wakawempe nosi kunga Uganda kunga Uganda kunga kawempe kunga ngenda kuza mwezi 13 mbasaba tuwena lukola Elias Ruhimbaza kati Sinklamusiza ko mukwano gwa inajo sinzo bango otuliza we bali kwekumira ku Yugi Update TV gwe mukwano gwa ali eyo. Gwatana kubango otwenga kukirira wansi waliwo kigambo subscribe kikoneko osoro kubanga otwegattako gwe mukwano gwange. Umaru Magala awadde kanso nalukola eddwa ngero omuntu ayagaliza omuntu w'ekibiina enkulakulana kati yoyo okubayita okolerawo wamu okolera obukuyege okola obukuyege nimusobola okubanga mutuuka ku kinyusi kyemwagala okwegamba okutuukako. Jukira nti nno Umaru Magala ono ye olumu kubaali mu lwokaano olwasunsubwamu wali eri ku headquarters Makerere e Kavule nga bagenda kusunsulamu ani agenda okukwatira bendera ekibiina kya National Unity Platform naye weyawandukako yasalawo okubakinga munne basobole okutuusa ggoolo y'ekibiina. Mbaagaliza weekend ennungi era mwebale kutuninga Yugi Update TV mweraba.